Chief Mona. Aba FRONASA bakungubagidde Elly Tumwine. Abadde mulwanirizi wa ddembe. Okugarukanyisa abantu. ND ekutte abatembeeya eddagala mu butale. Abamu emisinde gibeeyimiridde. Okukuza olunaku lwa Yuda Tadeewo. Monsinya Kalumba alabudde abakristu ku bannabbi ab'obulimba. Ky'oyagala kyakubuulira ye mulanzi ow'obulimba. Ge mawulire agataliiko nfuufu tutandise n'enteekateeka gavumenti z'efulumizza ez'okuziika yali minisita w'obutebenkevu Elly Tumwine omugenzi wa kuziikibwa ku lunaku olwokubiri olwa wiiki ejja mu disitulikiti y'e Kazo ku kyalo lw'ebikoma ku bbalaza nga wagenda kubeerawo okumukungubagira ku kisaawe Kololo. Enteekateeka z'okuziika abadde omuwabuzi wa pulezidenti ow'ebyokwerinda era yali minisita ow'obutebenkevu Elly Tumwine zifulumiziddwa minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi ku woofiisi ye mu Kampala. Okusinziira ku bifulumiziddwa olunaku olw'enkya waakubeerayo okusaba mu maka g'omugenzi Abe Nakasero akawungeezi. Ennaku 28 ssaawa 10 wajja kubeerawo okukungubaga mu maka ge e Nakasero. Ku bbalaza omubiri gwe gwa kutwalibwa e Kololo abantu gye bagenda okumukubirako eriiso evvannyuma n'okusabira omwoyo gwe. Naye abo abakebeddwa ekirwadde kya COVID be bagenda kutuula mu tents, abalala ba public bajja kutuula mu entebe eza pavilion eza waggulu. Kati President wa Uganda ate Commander in Chief w'amagye ga Uganda w'ekitiibwa Yoweri Museveni yagenda kubeera Chief Mona. Oluvannyuma omulambo gwa kutwalibwa e Kazo gy'agenda okuziikibwa ku lwokubiri. Mu kyalo ekyagwa ebikoma Kazo district eyankole netujja kumuwerekera ku lunaku ogwokubiri ennaku 3 August. Ekyobutamutwala mu Parliament okumukungubagira nga bwe kuze kuba kubalika ababaka ba Parliament akyogeddeko bw'ati. Parliament ejja kufuna ekiseera mutumaze okuziika wabeerewo motion ey'okusiima emirimu gya Elly Tumwine ate n'okumwongerako mu Parliament. Minisita Baryomunsi yennyamidde olw'abantu ababalaatira mu nsonga z'okufa era nti si kya bugunjufu. Empisa zaffe ng'abaddugavu ng'Abannayuganda tuweereza ekitiibwa abantu abafudde, naye kirabika waliwo Abannayuganda abalinga ebisolo tebaweereza ekitiibwa abantu abafudde. Ate abo tubavumirira. Mu kino omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Felix Kulaije akakasiza nti omugenzi wa kuziikibwa mu bitiibwa by'amagye ebijjuvu. Elly agenda kuziikibwa mu bitiibwa bye ebya Elly omuli okuba emizinga nga bwenjogedde omuli okumubuusa munne mu nkanga n'oluvannyuma tumwerekere mu bitiibwa bye nga bagwanidde. Ategeezezza nti okukungubaga e Kololo kwakwetabibwako abantu batono abayitiddwa olw'okwewala okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19. Elly Tumwine yassa ogw'enkomerero ku lwokuna lwa wiiki eno mu ddwaliro lya Gaagano e Nairobi gye yali atwaliddwa okujjanjabibwa obulwadde obwa kookolo w'amawuggwe obuludde nga bumubala embiriizi. Omubiri gwe gwakomezeddwawo olunaku lw'eggulu akawungeezi era nga gwayaniriziddwa mu bitiibwa olwo ne gutwalibwa mu nkambi y'amagye Bombo. Shamshad Nalujja yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV. Mu buufu bwe bumu obw'ensonga ez'okuvibwako Elly Tumwine abantu ab'enjawulo bakyakungubagira Elly Tumwine. Mu maka ge Nakasero ab'ebitiibwa bakuŋŋaanyi wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi ddala. Abaazirwanako abeegattira mu kibiina kyabwe ekya FRONASA bamutenderezza nti abadde mwesigwa ng'ate alwanyisa nnyo enjawukana.
Mu maka g'omugenzi Geno Elly Tumwine Nakasero, abantu ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okutuukayo okumukungubagirira ng'ebyokwerinda binywezeddwa. Abooluganda batuuzizza olukiiko omutakkiriziddwa b'amawulire era ebivudde mu ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde yabibuulidde ab'amawulire. Tumwine abadde mpagi eggwanga lino kwe lyesigamye kubanga tumanyi bulungi nnyo nti His Excellency the President bwe yayingira mu nsiko okununula eggwanga lino, Elly Tumwine y'omu ku bantu 27 be yasooka nabo. Ono yennyamidde olwa bannayuganda abagunjizaawo enkola ey'okusanyukira abantu ababavudde mu bulamu bw'ensi. Tubeeremu n'omutima ogw'ensa ate njagala n'okwongera okukakasa nti bannayuganda abaagala okuvumirira olw'ebyobufuzi tebayinza kujjawo mukululo Elly Tumwine gwalese mu ggwanga muno. N'ab'ekibiina kya Front for National Salvation FRONASA mu bufunze bakungubagidde omugenzi Geno Elly Tumwine. Bamwogeddeko ng'omuntu omwesigwa era nti alwanyisiza enjawukana mu mawanga n'eddiini. Ssentebe waabwe Apollo Mabati ategeezezza nti omugenzi Tumwine ng'ogyeko okubeera nti yalwanirira eggwanga n'okubeera nti yasooka okufulumya essasi mu lutalo olwakinaana mu gumu abadde ayagala nnyo eggwanga lye era nti abadde alisaamu ekitiibwa n'obuwangwa. Yaleeta obunuzi omwihanga, yaleeta obunuzi aha bataahibi, yaleeta obunuzi aha banyayuganda. Agamba nti ono yali musaale nnyo mu kuyiiya ennyimba n'okuzzaamu balwanyi bannamaanyi. Era ayogedde ku Geno Tumwine ng'omuntu abadde assaamu ekitiibwa eddembe ly'omuntu n'okulwanirira omuntu wa bulijjo. Hasigaire okubuulira enjiri n'okugarukanisa abantu aho abantu beijwirirwamu. Robert Rakandare omukungu mu ofiisi ya Pulezidenti ategeezezza nti ekimusanyusiza kwe kuba nti Geno Tumwine waaviridde mu bulamu bw'ensi ng'obutebenkefu bwe yalwanirira we buli. Yalwanirira emirembe, nkugambye emirembe weeri mu ggwanga lino Uganda. Uganda yali mu mbeera mbi n'essaawa zino agenze kufa nga Uganda eri mu mbeera eyeeyegaza. Nugarura Julius agamba nti omugenzi amuyigiddeko okwekolerera n'obuteenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi. Abeera ine bizinesi ze, n'akola bizinesi ze, n'akola farming, n'akola n'ebindi. Ekyo nkyo kikuleetera omwebembezi otaaza kuyiwa ebintu by'abantu. N'ab'ekibiina kya Uganda Nursery Operations and Gardeners Association yonaga mu bufunze nga kino nakyo kyatandikibwawo omugenzi mu 2012 nabo bamukungubagidde nga bakulembeddwa omuwandiisi w'ekibiina Ssaalongo Sengendo Fire ne Kato Joseph Omuwanika benyumiriza mu Geno Tumwine olw'okubafuula abantu ab'enjawulo kubanga tasosola mu bantu. Nga bawaggulu mu bifo bye eby'ekitiibwa ng'omuntu omunene mu ggwanga najja ku ground level n'akusanga mu ttaka n'akwadivaizingira awo. Ajulidde nti abamu ku bo yabazayo n'okusoma ne bakuguka mu kukuuma obutonde bw'ensi. Mbadde nsaba nti omuntu yenna abalabye embeera ebitambuliramu abantu tuli batu bazza obutonde bwansi akkirize oba tufune atuwa obuyambi okusobola okwasaganya embeera eno kubanga katukusa tusigadde mu bbanga tufunidde buddene nnyo olw'okubirwako muganda waffe oyo taata waffe. Mu mawulire amalala ab'ekitongole ekya NDA bakoze ebikwekweto mu bitundu eby'etteeso ku abantu abatunda eddagala nga balitundira mu butale obw'omubuulo. Baliko abantu 10 be bakutte nga bano batembeeya eddagala mu bifo ebyo. Ebikwekweto bino babikoze mu butale obw'enjawulo okuva mu disitulikiti 5 okuli Soroti, Bukedeya, Ngora, Serere ne Katakwi nga bikulembeddwa akulira ebikwekweto mu kitongole kya National Drug Authority Samuel Kyomukama nga ayambibwako poliisi. Batandikidde Bukedeya ne beenyola n'abantu be basanze nga balenga eddagala nga bwe baliguza abantu mubaddemu eri abantu n'eri ebisolo era ababadde balitunda batwaliddwa ku poliisi y'e Bukedeya ne baggulwako emisango. Mu kikwekweto abasirikale bagudde ku bantu abadde batunda ente enzibe era nabo bakwatiddwa. Esoroti beezobye n'abantu bebasanze nga batunda eddagala ly'ekinnansi n'eri abantu nga nobadde bagezaako okulemesa abakungu ba NDA obutatwala ddagala lyabwe kyokka balikutte era nabo ne babatwala ku poliisi ey'e Soroti.
Waliwo abakulembeze ba NRM abalumbye poliisi nga beegayirira abasirikale bate abantu baabwe kubanga babadde banoonya 10 wabula NDA balemeddeko ne babagulako emisango. In Arua, 14 people have died after taking poison. Those calls end up on Addis. Bitundu ebirala okuli Serere, Ngora abasinga obwedda bwe balaba abasirikale ng'emisinde gibeeyimirira newankubadde abamu bakwatiddwa. Bunkinyo ibotani dokti ike wona gweltinganyina onya bidu ngagwela rocket anu ne square kam ne reng akulide mu ekwekweto bino Samuel Chomukama ayogedde ku ngeri gye bitambuddemu. NDA's compliance enforcement activities are aimed at protecting the human and the animal population from the drugs and the health care products that are substandard, counterfeit and unauthorized. Agamba bakoze ekisoboka okulaba nga basomesa abantu obuzibu obuli mu kutembeeya eddagala kyokka abantu abamu bakyalemedde muze guno era nti bakukwatibwa ku kifuba. Hawkers are conduits of substandard, falsified, counterfeit and expired drugs which can result into various drug-related problems and life-threatening events. I'm happy to report that the problem is not actually escalating. Because of those double-pronged approach, the problem is coming down, but we continue to ensure that we eliminate it completely. Kulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Soroti, Martin Eyura asimye ebikwekweto kubanga bafiiriddwa abantu bangi olw'okumala gagula ddagala okuva ku batembeeyi. You will say that I have malaria and then you are given the anti-malarial that is not effective and the person will not recover. Adumira poliisi mu Kyoga East Nelson Soma ategeezezza nga bwe bagenda okussa amaanyi ku bakwatiddwa okulaba nga bavunaanibwa. The 9 people are on remand and we are not only ending there because Uganda is a country of law. We are going to enforce it. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kitundu ekisooka eky'amawulire agataliiko nfuufo bwe kityo nno bwe kitambudde tugenda mu kyakubiri nga tetunnagendayo kansooke nkutuuseeko ebiri mu bukedde olunaku olw'Essande alimu amawulire enjolo g'otasanye kusubwa mulimu ensonga ziizo ezeeyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kyonoka Sekandi atabuse ne maama w'abaana ekibatabudde ogenda kukisanga mu bukedde w'enkya siringisi n'olukumi zokka. Ukraine Germany n'egiwadde emmundu etiisiza nnyo nno Putin. Ensonga ne bazikuwa wano Elly Tumwine bamukuwandiikiddeko bannansi baabano boogedde ku bukambwe bwe bwali bufaana butya biibino biri wano. Enfa ya munnayuganda ku nnyonyi ereese ebibuuzo ono abadde adda Amerika ng'ava Mityana mu lumbe lwa nnyina. Kitalo nnyo mawulire mwegali mangi nnyo munnaffe kera weekwate kopi ojja kumanya ebikirawo ku shiringisi 10 zokka. Tukomawo n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Uganda Zaab kaakano akasozi akayitibwa Sikaningo kanyuma okuwumulirako. Obuntu obwefaananyiriza obuyembe obuyitibwa amasanga. Amatu gaayo manene nnyo so nga akakira kaayo kaba katono nnyo. Langi yaayo ya kikuusikuusi. Olunaku olw'enkya lidira ebyafaayo ebirala. Gataliiko nfuufu tukwaniza mu kitundu ekyokubiri. Abasuubuzi mu katale Akadde Nakasero be bamu kubaganyuddwa no mu pulogulaamu ya gavumenti ey'emyoga eyatandikibwawo gavumenti olw'okusobozesa ebitundu by'abantu 68 ku 10 bino by'amaka mu ggwanga lyonna okuva mu kukolerera olubuto lwokka. Abasuubuzi b'e Nakasero batandikawo sako eya Nakasero Market Stall Section emyoga sako mu 2021 ng'erimu ebibiina 10 ne bammemba 326 abakola ebintu eby'enjawulo omuli okutunda enkoko, enseenene, ebirime, ennyamagonja n'ebyokulya ebirala. Bagamba baweebwa obukadde 30 ez'okwewola ku magoba ga bitundu 8 ku buli 10 byokka. Regan Kyaze ssentebe wa sako eno annyonnyodde nti oluvannyuma lw'okutegeera ku pulogulaamu y'emyoga basitukiramu ne beewandiisa okufuna ensimbi zino basobole okwebbulula mu mbeera gye baalimu eyaleetebwa omuggalo gwa COVID-19. Yatandika na association 10
era association ezo zirimu abantu 326 twafuna obukadde 3 nga seed capital. Agamba mu bbanga eritawera mwaka bakatereka obukadde 500 era bammemba bakeewola obukadde obusoba mu 300 nga zino bazeewola okusinziira ku saving gwe babeera naye olwo naakubisibwamu emirundi 3 kubanga ffe tusavinga buli nnaku era twakasobolozaako sente ziri mu miliyoni 5 nezigwako. Twakagabirako abantu 260 abantu abo 260 twakabagabirako obukadde 300 plus. Ssentebe kyazagaseeko nti ng'emyoga teginnajja babbibwa nnyo ebibiina ebyabawola ng'ensimbi kuba bizinensi zaabwe zeetaaga nnyo ensimbi ez'amangu buli kiseera ng'emyoga gyabawonya. Oli ayinza okuva ekireka najjawo n'ayisaamu ng'alina kasako ke bw'alaba nga ziwezeewo n'akola ki n'adduuka ne ssente zaffe. Naye emyoga wejajja kubanga tusevingiramu abantu twemanyi era abantu baffe bafunyemu ekyo kubanga tugabira ku muwendo 8% pa ono asimye gavumenti okuyita mu kitongole kya Microfinance Support Center olw'enteekateeka eno era n'asaba bongerwe ku nsimbi batuuke ku bukadde 5 olw'obungi bw'abasuubuzi. So singa baba batwongeddemu akasente abantu baffe bajja kuba banyumirwa nnyo emyoga n'okusinga ebintu ebirala. Agamba gye bujja basuubira n'okukola banka y'abasuubuzi okuva mu myoga. Ffe nga Nakasero Market Store Section ffe ekigendera kyaffe kyakola banka tukole wano Nakasero Bank nga ewola ku magoba ago amatono ennyo n'abantu nga bafunamu. Nalongo Juliet Anyango nga musuubuzi mu katale k'e Nakasero mu kibiina kya Gali Awamu ng'atunda bibala ategeezezza nti mu kiseera emyoga bwe gyajjira bizinensi ye yali egudde olw'omuggalo. Nali nga nafunamu obuzibu bwa ssente bw'oyagala okwewolako ssente ayagala magoba mangi ate nga oba tozikola ki toziweza ate nga tozirinaawo. Agamba nti yatereka emitwalo 30 ne bamuwola akakadde kamu ze yayongera mu bizinensi ye awatali musingo. Bampa akakadde ako n'asanyuka nensobola okubeezawo bizinensi yange kati nensuubula buli kimu kyenjagala eniimu okula byonna nga mbisuubula mu bungi. Nalongo agamba nti kino kyamuyamba era kati alina obusobozi obukozesa obukadde 5. Sirina buzibu wenjagalira oba kintu kya bbeeyi oba kya layisi sitookinga enkifuna era neyongera okukubiriza abo bonna batanayingira mu myoga bayingire obulamu si bukalubu bwekasita osevinga tewali musingo gwokola ki gwowaayo. Omulongo wa Swasemwanga omusuubuzi w'ensenene mu katale ke kamu nga mmemba mu kibiina ky'abusobozi Sako y'omu ku beenyumiriza mu nsimbi z'emyoga. Ono mu nsimbi ze yatereka agamba yatereka emitwalo 60 n'awolebwa obukadde 2 ez'emyoga z'agambye nti zimuyambye nnyo mu sizoni y'ensenene n'azisuubula mu bungi era mu kiseera kino alina ensenene z'atunda. Kubanga nze bwe njagala emitwalo 5 bagimpa si byakumala nti bya banka ate omala gende mu banka ate omala oteekeyo omusingo nziweeredde abaana n'ekirala zinkoledde wembeera kyentegeeza nti nzimbyewo enju mu nsenene. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mu Uganda Zaab olwaleero tukuleetedde akasozi amatendo kano nga kayitibwa Sikaningu nga akasozi kano kasangibwa ku luguudo oludda ku mwalo gw'e Kasensero mu disitulikiti ey'Ekyotera. Wano ku Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zaab. Ng'oyagala okunyumirwa obulungi olugendo lw'e Kasensero ekiri okumpi n'ensalo ya Uganda ne Tanzania kikugwanidde okere mu matolotolo enjuba egenda okuvaako eddiba ng'oli mu ddemezi. Mu bitundu mw'oyita olaba enjuba bwe yeeyubula ng'eva emabega w'obusozi obuli okumpi buli w'oyita ekikusikiriza okuwummulamuko olabe Mukama engeri gy'akyusaamu obudde okutuusa lwe bukya abantu balamu tusobola okukola egyatutonderwa. Eyo nga mmampi ewedde otandika okulengera ennyanja Nalubaale nga wano w'omanyira nti otuuse ku kasozi amatendo akayitibwa Sikaningu. Kuno kw'osinziira
n'olengera ennyanja bw'emasaamasa mu budde obw'okumakya so nga n'amayinja ageetoolodde akasozi konna gayimiriza buli agalabako. Buli w'otunula ku kasozi kano olabawo amayinja aga buli kigera agakeetoolodde konna agakwerabisa ekyazi kikuluma nga gatudde wakati mu budde obweweevu buli omu bwe yali yagadde okuwummulira mukko. Amataba bwe gajja ne gabakulubya musisiina abagoyagoya. Olunaku lwonna lw'omala ku kasozi kano tokakkuta ofuna akasana bw'oba okaagala n'ofuna ekikome wonna w'okyetaagira so nga n'ebittoloze bikwetoolodde buli ludda. Nga bwe bagira nti awalungi si wannyo enjuba erwadda kineegolooba n'olaba ng'ekkirira yeekweka emabega w'amayinja gano. Muli owulira eddoboozi liri ery'omu buto nga likugamba nti jangu ntikka enku nzire ewaffe abakulu banninze tufumba ekiggulo. Bagamba nti okutambula kulaba naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula omuzungu kyava agituuma ekkula lya Afrika. Ate abakristu abeegattira mu kibiina kya Uganda Zaab okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala bakuŋŋaanidde ku ekereziya ya St Charles Lwanga Bujuuko okuza olunaku lw'omuwolereza waabwe. Katukutuseeko ensonga zino. Abakristo bavudde mu vikariyeti okuli Bujuuko, Wakiso, Entebbe n'Emitala Mariya nga mmisa ekulembeddwamu Monsinyori Gerard Kalumba ngono yakiikiridde Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala Poosi Mwogerere ng'ayambibwako bafaada abalala. Mu kubuulira Monsinyori Kalumba akootidde abakristo okwesigama ku mutuukirivu Uganda Zaab abawolereze eri Yesu ababeere okukola Katonda by'ayagala. Obanga bano bawaayo obulamu bwabwe ne bayiwa omusaayi gwabwe nze okulekayo okulima nti si kikulu kiri awo ky'amaanyi. Abasabye okwegendereza bannabbi kubanga abamu ba bulimba. Omulanzi atali wa Katonda takujjukiza by'olina kukola ki wabula akugamba ki bwe kyokola ki bwe kyoyagala kyakubuulira. Ye mulanzi ow'obulimba akubuulira gwe kyoyagala naye takubuulira Katonda kyakusaba kukola ki ukola. Oba oli mubbi omulanzi ajja kugamba ojja kugaggawala. Ku mukolo guno waliwo abakristo abeegasse ku kibiina kya Uganda Zaab nga bano bakubye ebirayiro. Y'omu awoleresa abantu mu ebyo katugambe ebiba biremye biganye ddukira eri Uganda Zaab. Tuddeyo ku nnono ey'edda ku kwagala kwa Katonda ye kwe yatandika ng'atonda omuntu eyasooka ku nsi. Omusumba w'essaza lya Masaka Severus Jumba alabudde abantu abasuubira okugattibwa mu fumbo obutukuvu nga tebalina kigendererwa kyakuzaala kitakikkirizibwa era si baakwongera okubagatta. Okwogera bino abadde kitembo mu ggombolola y'e Katwe mu kusabira abagenzi b'endikito Kabajjo ne Kitata Felix n'okusaaka basika nga Nakabajjo Belinda asikidde na Lubega Betty Kabajjo ate Sebyala Muwulize Belinda asikidde Gerard Lwega mu famire y'omwami w'essaza Mawogola Muteesa yawumula Salongo Felix Kabajjo mu disitulikiti ey'Essembabule. Singa mmanya nti oli omu ku bo yayingira endagaano y'obufumbo nga talina kigenderera kyakuzaala baana tulangiririrawo nti it was nara and void. Sikabeere mugezi ng'ayawula ekirungi ku kibi atuyambe okunyiikira okutambulira mu mpisa ennungi ez'oyo gwe yasikira. Kabajjo famire mwebale kulaga nti muzeeyi Kabajje yeebasaawa akyaliwo. Bino bye mukola
mubikola olw'okuba yaba traininga ne maama. Abaana baabwe babateekateeka ate okumanya nti balungi tulina bo mu bifo bingi. Muteeketeeka abaana mubasomesa eddiini kikulu nnyo ate abalinamu kantu babategekere. Twagala okubaagaliza ekisa kya Katonda namwe okubakubiriza muweerere abaana ye ng'ekikwatagana n'okulya enguzi era kyekifaananyi kiyatusiiga. Abdu Muwonge ne Maria Nakyeyoneyo okusakidde eggulu eno ku Lwakubiri TV.